Christine Kyalukunda wa myaka 33 nga mutuuze w'Ensorora mu district y'e Kamwenge. Kyalukunda bwe yali aweze emyaka 11 mu mwaka gwa 2003 ku ssomero gye yali asomera erya Ntonwa Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Bwiza Ekibaale ne babaweereza omusomesa omujja gwe yamanyanga ye Francis Byaruhanga. Kyalukunda agamba bazadde be baamanya mangu Francis Byaruhanga kuba yali nzaalwa ku kyalo Nganiko mu ggombolola y'Ennyabani mu district y'e Kitagwenda ng'ate nabo bazadde ba Kyalukunda gye baali bava nga tebannasenga Kibaale. Bwe bate bazadde ba Kyalukunda omusomesa Byaruhanga bamufuula mangu mukwano gwabwe. Kati taata waffe yali amwagala kubanga yali amanyi taata we. Kati n'atugamba nga tumugendeyo ku ssomero bwe tuba tugenda ku ssomero agamba mutwalire ku mmere ebintu bwe bityo. Kati kye kyatugatta ne famire yaabwe okutumanya. Ekyennaku bazadde ba Kyalukunda Waayitambale bombi ne bagenda ezira kumwa nga kitaawe ye yasooka mu 2005 ne nnyina n'agoberera mu 2006. Twali baana 6 nga nze mukulu nali mu P6 by then. Kati bazadde baffe lwe baafa ne tuddayo namala n'enzirayo okusoma kati naye ng'obeera mu Benganda obeerako wano obeera wali. Kati nali nsoma bwe njosa bwe nvaamu nsoma bwe nvaamu bwe nziramu bwe bityo. Kyalukunda agamba nti oluvannyuma Byaruhanga yava mu busomesa n'afuuka omusirikale w'amakomera. Mu mwaka gwa 2010 Kyalukunda agamba yali mu siniya ya 3 Byaruhanga n'amupokera ebigambo by'omukwano. Omuwala ono agamba n'embeera gye yali ayitamu mu kiseera ekyo yamuwaliriza mangu okusalawo afumbirwe. Nalina emyaka 18 naye ebiseera ebyo I was a total orphan nga sirinaako maama sirinaako taata ng'embeera yakugatta ng'okusoma okwagala naye nga tewali ngeri. Kati oli lwajja n'akugamba tina Christine njagala kuwasa. So kunze gwali mukisa nalaba nga already ebyokusoma biganye osoma bw'oyosa. Agamba Byaruhanga yatuuka ewaabwe n'amusasula. Bazadde be baanoonya ne bamugamba wendi nankubira essimu n'angamba Christine nandyagadde okukuwasa. Kati lwe yaŋŋamba already nali mumanyi n'abeewaabwe nga mbamanyi nga sirina bingi bya kumubuuza. Kati ne tusisinkana ne twogera era twatandikirawo wennyini lwali luwumula ne ripooti nagirekayo ku ssomero nali mu senior 3. Kati ne tutandika olw'obufumbo. Yali abeera Mayuge gye twasooka okubeera Bufumbi Farm Prison. Kati abeewaabwe ne bagenda waka ne babasaba ebintu ne babisasula ne tutandika obufumbo. Obufumbo bwe batandika mu 2010 mu bbanga tono bwali butandise okuvaamu ebibala. 2011 already twali tumaze okufuna first born. Kati ne tubeera awo ne tuzaala abaana twazaala abaana 3. Kyalukunda agamba ekigendererwa kye kyali kyakufuna wanywerera era wanaasinziira okukwata ku bato be bo basobole okusoma. Nze nali nnoonya maka ng'anoonya nange wange nga tukooye nga tuli bamuleka obeera wano obeera wa Gundo obeera wa Anko Gundo n'obeerewo kati nga njagala nange ntuuleko ewange. Kati already nga ndaba school fees tewali ngamba kantuule nfumbirwe tomanya nandiyambako abaana abalala abato kubanga nze nali mukulu ate nabo batunuulidde nze. Oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'azadde n'abaana 3 yali amaze okulozaako ku bufumbo ng'atandise n'okukitegeera nti si kunaanya. Yali awo ng'ali naagenge bw'atyo mpola mpola naye kunze nga mbigumira nga ndaba biryoke kubanga okubonabona tekyali kipya kunze nga muntu muvumi muntu akuvuma ebigambo ebikumalamu amaanyi ekipapula kino bwe talina magezi ebintu bwe bityo naye nze nalina nga mbimanyiridde nga sibiinaako buzibu ng'amanyi obufumbo obubeera bwe butyo olina kuguma. Mu kiseera ekyo Kyalukunda agamba we yalowooleza ku muto we Alin Musimenta eyali yakamala P7 n'asaba bba Byaruhanga amukkiriza gye babeere bonna. Kalina emyaka 12 kati ne kangamba sisita wange njagala onyambeko ng'abalala bonna tebafuddeeko ne musaba akaana kano tukayambe. Kati nanzikiriza. Kati awo twali tuvudde Mayuge nga tugenze Kachira nga yali OC station e Kachira prison. Kati omwana najja ne tutandika okubeera naye. Omwana ne tutandika omuyamba ne tumutwala mu secondary. Mu mboozi yaffe ey'okubiri olunaku lw'enkya ogenda kulaba engeri muto wa Kyalukunda bwe yaleeta mu maka ge okumukwatako asobole okusoma ate bwe yafuuka mujja we era muto we ono ne yeegatta ne bba ne batandika okumulabya ennaku. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.